mwana ziwa mu kibala. Abagenzi kuliko Moses Sebuuma ow'emyaka 16 ne munne Julius Semugenyi ow'emyaka 13 mu maka g'omutuuze ategerekeseeko erya Thomas muganda waabwe ow'emyaka 16 amanya agasirikiddwa akkiriza nti ye yabase era n'atwala abatuuze we yabaziise. Abaana bano baludde nga banoonyezebwa. Omwana ono bamututte ku poliisi n'ayongera okukkiriza nti yazzatta banne. Yatta baganda be kubanga bagezaako okumugaana okugenda e Kampala. Ayagala nnyo ssente, alabika yabatidde ssente kuba babadde oli eyafudde eri yabadde alina ssente ze ng'agenda mu katale gulango ye. Ssentebe w'ekyalo kino annyonnyodde engeri gye bazze banoonyaamu abagenzi. Omwana eyasooka tetwasobola mumanya mangu lwa nsonga bakadde babaali bamukuuma yali atera okwogera nti anaatera okugendako ewa nnyina. Kati bwe balaba nga agenze baali bamutumyeko mu katale, bwe balaba nga agenze n'atakoma balowooza agenze wa nnyina tebafaayo mulondoola, naye owookubiri yalese entabo okumusanga nga naye yafa. Poliisi y'e Kasanda ezze n'eggyayo emirambo ng'omu baali bamusuula mu kidiba ng'omulala yaziikibwa mu nnimiro. Ssentebe w'eggombolola eno Isaac Kamulegeya alabudde abazadde ku nkuza y'abaana. Omwana bw'ava mu buto nga tumufuddeeko omubiibiita akola kino n'oliwa bamukutte mu kasango n'otafaayo n'okwagala ennyo abaana okubalirira bafuuka ekizibu. Emirambo gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Kasanda okwongera okwekebejjebwa. Omwogezi wa poliisi mu Amala Region Rachel Kawala atutegeezezza ku ssimu nti omwana eyase banne bamaze dda okumukwata. Naye nga tutandise okunoonyereza emirambo gy'abagenzi tumaze ogyekebejja tugikwasiza ab'eŋŋanda okweyongera n'ebyokuziika. Mu ngeri y'emu entiisa ebuutikidde abantu mu Kisenyi wano mu Kampala. Omukazi atunda caayi bw'akwatiddwa obusungu n'afumita owa Qtex ekiso ekimusse bw'abadde amubanja ennusu 1,000 ze yamukoleddeko olunaku olw'eggulo. Omulenzi ng'abanja 2,000 oyo omuwala agenda muwa nnusu 1,000 oyo omuwala omwana n'amugamba nyina 1,000 omulenzi n'amugamba njagala 1,000 ezi ze nkoledde kubatandisiza okulwanda omwana n'ayingira mu n'aleeta akambe n'amufumita. Sharon Namukisa ow'emyaka 23 akola ogw'okufumba caayi ku luguudo lwa Musajja Alumbwa yafumise munne ekiso Ivan Sekamate ekimutiddewo. Namukisa yeetutte ku poliisi ng'abantu baagala okumugajambula. Abantu balangidde poliisi olw'okulwawo okugyawo omulambo. Poliisi kyekoze ekyamangu kusooka kutaasa asse naye ng'oli akyalajjana n'obulamu alina mu nnyambe. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyango ategeezezza ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso ku ttemu lino. Sekaterero kazeeyo okubanja lukumirwe ye Sharon yagambye nti teyamusize bulungi talina ssente addemu amusize.